Olunaku olw'eggulo mawulire gaffe Agataliikonfuufu twakulaze emboozi nga Esther Kusaasira alumbye omusumba gy'aviira muzoolo w'Ekkanisa ya Wells of Life Ministries International Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso ng'ayagala amuddiza ettaka ly'Ekkanisa kwebadde etudde ng'agamba nti yamufera omukwano n'amulimba obufumbo nga teyakimanya nti yali ayagala kumubba. Wanziba amaaso n'onsiiga amafuta ondagula nti oli si mwami wange onkyankalanyiza obufumbo. Omwami mufu biki nti olina kubeera nange tuweereze Mukama. Kusaasira yategeeza nti ettaka lino yaligula ku nsimbi bba ali ku kyeyozi yamuweerezanga okukozesa kyokka omusumba n'amwefuulira nkati ayagga n'abaana tebasoma. Tetulina kye tuli ennyumba batugoba. Wabula muzola yategeeza nti Kusaasira abadde administrator mu kkanisa nga baweereza bonna nga n'ebyokumwagala amuwaayiriza. Abadde my administrator nga ndi naye nga twala ekkanisa mu maaso, that is all I know. Kati bino byokumwagala ebyo abireese mugamba nti oleki expanding efayiro ye. Muzola yategeeza na RDC nti ku nsimbi obukadde 7 n'ekitundu ezagula poloti eno alinako emitwalo 3 RDC Nsubuga yabazze n'azimuddiza n'alagira ekkanisa eggalwewo poloti eddizibwe Kusaasira. Bw'oba Katonda omulina ku mutima nga nawe byokoledde Katonda abisiimye genda obikolereko ewalala. Abagobereza abataategedde byabaddewo ggulo kibabuuseeko bwe bazze okusaba olwaleero ne basanga ekkanisa mwe basabira bulijjo eri mu kumenyebwa era abamu balabiddwako nga balinnya pikipiki okuddayo. Abudu Katerega muliraana w'ekkanisa eno akasiza nti Kusaasira ettaka ekkanisa kwebadde etudde yaligula era nga ye yaleeta omusumba Muzola naye ng'abadde beewuunya empisa z'omusumba ono nti abadde aganza kumpi buli mukazi mu kitundu. Ng'ovudde kono director nannyini kyaki gwe yajja mu bufumbo n'endiga zonna abadde akola ki azirya. Nebaza Katonda ku lwa RDC wa Nansana. So nayenze kyensaba gavumenti oba n'amakanisa gano esunsulemuko oba nago gasusa obungi. Nze ng'ekkanisa mbabulira ekkanisa zinasookeramu ziri 3 nga ndaba ebikolebwayo si biki si birungi. Abamu bategeeza nti ebikolwa by'omusumba Muzola babadde babimanyi naye nga bwe bagamba endiga nti mufere nga tezibawuliriza. Naye ne muwoni nga ne mugamba ebintu by'okola wanudde ensi eri bitegeera nayogera ebigambo bingi nampita omukadde n'angamba obulamu bwange butono nnyo era ngenda kufa mangu. Kusaasira asiimye RDC Nsubuga abatuuze abamuyambyeko ne Bukedde TV n'ategeeza nti kati ebiwandiiko ebyo byonna ebyali bimuggiddwako mu lukujjukujju byamuddiziddwa. RDC w'Nansana neebwebale nnyo webali ddala okutegeera nsonga yange ettaka lyange ne linzirira n'ebiwandiiko byange byonna baabinziriza. Ne Bukedde TV mwebale kusasanya amawulire gano. Asibye abatwala enzikiriza y'abalokole okutaasa ku bantu ku mbeera y'obufere mu makanisa nti kuba bangi abali mu mbeera nga gy'abaddemu naye nga tebafuna mukisa kwerwanako oba okuyambibwa. Abanasobola kugamba nti nedda kubanga abatya omuweereza Mukama bamanyi kyamugamba kyekituufu. Kati n'abasumba b'abalokole banaye naffe twetereezeemu. Mu kino abatwala abasumba b'abalokole Wakiso abakulembeddwamu omusumba Paul Lutalo owa Arm of God Ministries bavumiridde ekikolwa kya Muzola. Gavumenti mbadde nsaba etuyambe ku bantu abeeyita. Kino kye mmanyi nti omusumba yenna ayitibwa omusumba bw'abajja okutandika ekkanisa mu kitundu ateeka okusabwa ebbaluwa gy'ava. Amakulu nti omusumba aba n'omusumba amusumba. Kizawire yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.